kakati kakati kantandike ku Bebe Cool baby. Yes. Bebe Cool nali nkola mu Sauli Maganjo. Yali disco club ngeri yo Maganjo bagita Mesauli. Kati nali MC. Then bangamba Sunday ja tuleta Bebe Cool yali stibali tumita Bebe Cool tumita Bebe Banton. Bebe Banton. Nga tuleta Bebe Banton wano kakati muino okutubera ku drive mulanga. Yali ora akutte Bebe Banton. Bebe Banton yali yotabu from about 1990. Hey. So yeah Bebe Cool yali yotabu from about 1991 92. Ekitegeeza Bebe Cool asonga Chameleone era nze muntu amanye emyaka gya Bebe Cool emituufu. Tontankulira bafudde mu ndeke tontankulira. So anyway Bebe Cool Bebe Banton oyo bangamba nti bamuhostinga ku Sunday, so nze linkoze ku drive ya Bebe Cool nga ndi ku kimotoka nze nanga sha Bebe Banton ngejja. Can you imagine? So mala kola drive yeyo najikola nga msubira nti nafuna chance nange imba ku show Mesauli kati ne safu na nkusagu mutukiya that time, so mba ningira taxi wait namiti ya Bebe Cool ina taxi mandi mu taxi wait Bebe Banton nainga taxi namukona ngo ne mugamba musajja chekiriwo lwaki nyama nonzijayo nani nkujjaiwa ngamba ne mwandi muyimbi namba bisero nga bampita Raga Jose. Can you imagine? So your name was Raga Jose. Okay. Nemugamba kubaraga nangamba okay kale fine manyi katinze ndimsira bya bigezo na nandagiriye wabo yali abere ne kamocha ku flats nangamba jangu yoko nemwanzi yeddi ntukulo kusatu. So nafuna sente okuva mama yamba ne sente ezo nengenda kamocha flats nensaga muganda Bebe Cool bayita Nagadia yagula actually nemugamba denze kulaba Bebe Banton nangamba Bebe Banton namuyita Moses bwejja nantulya nangamba ndi musawa za bigezo yali atula sine 6 ndoza that time nangamba ndi busy ne bigezo byange naye bwe namaze nonya mu vacation tiyali muntu mubi yali yampisa obine mvuga nekola yali vacation senior 6 yali agenda kola senior 6 nangamba munonye mu vacation tiyali muntu mubi bambi honestly saga mu downplaying ne mala ngende waffe waka. So that's how I met Bebe Cool.